Congratulations, my brother Frank Antambi. Agwe sikuina ako buzibu. Olwogula haliya. Frank Antambi yaguze haliya. Nenga congratulations, my brother. Ntambi no wewe kwata obulungi. Ojafuna n'ebisingawo. Frank Antambi wewe kwata obulungi. Nova mu time wasting. Ojafuna n'ebisingawo. Ntambi singa we brandinga. Not abira taken up by events. Ntambi, you can be the next Isima. Wina information inungi. Frank Antambi wasoma. Oyogere ebirimu amagezi naye ekizibu kyo. You are easily taken up. Ekiriwo kyogenderako, which is bad. So, nzenga mukwano gwammwe. So Frank Antambi, congratulations. Nabagamba nti fenna tujja funa. Nabagamba ngava mu boys dormitory. Nebagamba buli muntu alina omukisa gwe. Buli omu ajja kufuna. Nenge ennugu ne fitina zibazibi amaaso. Ebitu ya social media muneka nkubulire tebyetaagisa mu fitina. Junior waba afunye sanyuka. Ntambi wafuna ngo sanyuka. Kasuku wafuna ngo sanyuka. So buli omu ajja kufuna mubeere bakakkamu. Mujja kufuna amamotoka mugenda gavuga mugakowe. Kali fe gy'emyaka gye twatuukamu. Ogenda n'otula n'ogana kati kiki kye sitakoze. So temuzimbanga mitima bye nali mbagamba mu boys dormitory. Nenga temumpuliriza. Just be humble, be simple. Omukisa gugujja. Kati Ntambi tewaguze haliya. Bruno teyaguze Subaru. Yes. Ne butagaliza bwe bwali bubasibidde mu bwavu. Butagaliza. Kuzimba mutima kuba Junior yaguze motoka, Junior yazimbye namwe amayumba mugenda gazimba. Ayi mujazimba n'amanene. Ensenu laba buli omu afunira mu stages. Munno bwafuna ng'osanyuka n'omulala wafuna. Yes. Alokubolokinga. Chitegete. So I believe nti you just have to believe in yourselves. Nti buli kimu kisoboka. Esente era ne bazanyo omugagga Amini. Nze omuntu awabakwano bange sente. Mwebaliza ddala era Amini namuwandiikidde message. Ne mukubira nako omugagga Amini ne mwebaza. Olw'okugulira Ntambi emmotoka ne Bulunoke. Tweyagalize bannange, tweyagalize. Naye omuntu n'osimba omutima motoka ensisi bwetambula. Let us preach love. Kati nawe Ntambi tofunye. Bijo musajja ati oli kubigere. Ne kati nawe wafunye motoka Ntambi. Nga Amini yagikugulidde haliya. Kati ati nange nyenda gula ndala. Yes. Naye sagala Amini kunsondera. Manyi nze sagala bintu byakunda bisa. Nze jenyendo gula sagala byakunsondera. Nze I'm happy for you by the way. Mga Junior nze sina mutima mubi. Ba nze sente nzifunye. Guys nfunye ku sente. Nze ndabye kubagagga. Omuntu nakira nakugamba nti nyumba yeetagisa ki. Mwabata zimba ngakote mubimanyi. Kati wekitibwa omuntu azimbi. Mu bintu byolina okuwa ekitiibwa in this world. Omuntu azimbye ennyumba ne wezibala omubiri. Give that person respect. Nze nali sikimanyi. Mama! Emmotoka egulika. Ozola n'ogula emmotoka ne bakubanja. Naye omuntu azimbye ennyumba Kampala kuno. Oyo asaana okuwa omudaali. Era nze kati omuntu nga yazimba. Sisi asobola muyita mwavu. Kwa sente zigula ettaka lyokka wogendo zimba my brother. Poloti kati ku Kampala. Kampala kuno okufunako poloti. Bw'oba toweza bukadde 9 totawaana. Na ettaka lyeyongedde bbeeyi. Okugula poloti Kampala kuno. Gwobayitiza ogulamu ettaka zezimba emizigo. So omuntu nga yazimba Kampala wano. Mwe respect. Baserebwa basinga malaba mu za apartment. Oli eyo oli kyanjo yasamiridde.
oli kisasi toyina wadde omuzigo landlord agenda okufubutula maya bavubuka ng'amaalo ge muyina olowooza bw'osuula ekyanja mu apartment wawo mukwano bajja kukugoba ate ba landlord b'ennaku zino bafuna ne kampani ezibanja yesi yabanja kampani muvubuka munnanga ndaba byonna bikole naye noonyaayo akataka otandika okuzimba eza apartment ze mulimu simanya osinapinga si wawo era ne bwofa tebayinza kukolera wadde olumbe gwe fanga osula ku apartment olabe oba landlord anakirizaawo olumbe lwo bajja kuteeka mu fino home mpaka mu kyalo omanye ekizibu ky'okupangisa bw'ofa obeera mu fino home mpaka mu kyalo omulambo tegubeera Kampala. So mu byonna bavubuka bannange bye tukola tulwane nnyo tufune address kikulu okufuna woobeera bw'ozimba n'ebizibu bikuvaako naye lwenti wa buli lunaku amenya bannange lwenti amenya Kampala kuno koza lwaki abo abavubuka babeera mu mabaala nga banywa omwenge kwerabira lwenti amenya ogenda n'obalaabalamu buli mwezi wange oba oyatta omukago so naye nga Frank Antambi my brother weebalegula motoka nabagamba mu boys dormitory tweyagalize tuzimba mutima bw'olaba Genosala wadde Junior sente sanyuka naawe lujja kuca Genosala akuyite yes bw'olaba Genosala wadde Junior sente congratulate me kwa era tezibadde zizo naye kati mwatandika kuzimba mutima mwatandika kulaba Junior sente azijjawa bw'ateze lwaki sivuga eno ate ne mutandika to compete with me ate nga competition temujja gisobola nembasaasira mwegase nekalika liri paza akakava mu kyalo liri paza yakajja mu kibuga n'abakozesa ensobi yakalaba sente ne baya bannange liri paza talina kyajja bayamba yakalaba sente oyo fe tukulidde mu kibuga nga liri paza ali Masaka ali mabikajjo alina oluyimba lumu nkudi fe tubadde wano mu kibuga nze nasomera Simon Buganda Road amwe City Boni nze banzalira mu kibuga mwe nkulidde nene mbala bannange oyo liri pazo talina kyajja tuyamba awoza sibanya nze yakola olumbe sira nze yakola lwaki tobyekolera ani yali akugambye otuyambe mama tumina olugezigezi ogena Junior ino omukolo talina kusaba ku sente odduse emisinde okubidde amini ani yali agambye onyambe mu Junior namuwa sente nalinzi kusabye mulekerawo okutuyamba nga tetunnabayita owulidde Junior biki odduse nze seetaaga buyambi nze sijjanga kuwano ku internet nembagamba banemunyambe mu nsondere eto buli omu akimanyi njagala ombuulire omulundi bwe nali nzize wano ku internet nembaga ati nina omukolo mu nsondere nze nina abagagga bange bali abamalayo bali ababede va mu bugaggagagga babilioneya nze Junior Mbulamu nze I have rich people in this country chowa abantu Junior Center azijjawa yes nva mu family engagga era nalabye Dr. Tiamala abagamba nti Junior no we mumulanga si wali nze kati bagaye mbweyo nyumba Junior agizimba ati natutewo Megatron natya kati Megatron ne namukasa enyumba mu Junior Center yazije mujja kukiriza you will accept tindi kirasi ndala mujja kukiriza kale nawe zimba bajja kukiriza mpola era Volkswagen twalege yagitunze navugula Noah bagenda olabanga nayo weri mujja kukiriza era badde atugamba avuga mu Germany katulati yagitunze baswala oluswala
ngabala bakati nina 2 ngenda kugula nno n'eyokusatu ngenda kugula n'eyokusatu omaye si kyayomba nkakasa bukakasa nze si kyayomba abantu baswalira wano era motoka yagitunze esete zimubuze omujamani tasoboka weri wano ninezo jenjagala jenvuga bwenyanti njagala Toyota nga nvuga kati eyo mujamani bwe mwagira banga mu Africa mwale mu okukiriza fete tuli level za mwe abantu kimwale mu okukiriza nti oyo Allah yamuta ati 27 Allah yanta nze sente nzifunye ndi muto I thank God nze nebaza Katonda esente nzifunye ndi muto sirinze kukaddiwa sinze kumera birevu si mane nzifunye kwa 27 naga myaka 3 nyenda wumula I'm going to retire at 30 myaka 3 nyenda wumula era nyenda kufa mbuza wane myaka 3 mve ku internet ate mbanye na mu UN kola at 30 wintandika kati okola kategoria eyo myaka 3 mu 5 ononya milimo fe kwasa tutugenda kuba tuwumula. We are not the same. Yana tunulira abavubuka ba boys domit. When I look at these boys. Look at these boys. Do they know me? Kati nabagobanga safa. I don't want to be near those boys. Mata. So congratulations Ntambi. Tandikirawo mwaliya. Mujamani tosala. Ntambi tewaba kulowozesa. Okugule motoka yo mujamani. Buza mukwano go shalumu ekyamutuukako. Buza shira price. Emotoka yo mujamani nze nekasuku faba zisobola tulina sente. Gogenze okuzo mujamani omukadde buza shira price. Motoka bwe yali emukutudde si 1 kg yali ali ku 0.0 kgs. You don't have money. Ogulete motoka yo mujamani nga tulina sente. Eri teri kweyiya. Sipeya. Tewali kweyiya. Era mwe bivubuka mwe ebya Subaru mwe simanya rakitisi Mark X eye mvuga je muvuga mwe motoka ye kigwagwa ojja kutomera motoka yo mujamani nga wetaga Subaru sato gulemu mwe bivubuka mwe ebya Subaru mbalaba ku makubo omotoka mwe bwa layisi muvuga bubi ojja kutomera ettala lya Range Rover ngoli awo yasamiridde Slamu genda mbalala kukulali bojotegera ati Uganda nyimpi bojotegera ya Uganda flag kolo bojo kutegeera lwaki shira price ya gitunda lwaki shalumu ya munemerera gavubuka mu abasubalu muvuga bubi kukubo temugambwako ojja kutomera BMW hey ogene mu bondi gakukanuke gajja kukanuka ebisubalu ebyo byalayise ebyo bimulekanye ebyo ebimotoka byalayisi ne mubiteekamu ebyo birekana muloza mu abaliwo ojja kutomera ettala lya Tuareg twigane olwege ekyo kisubalu sibanya XT bye mulekanye ebyo bye muteekamu engoma gajja kukanuka evuga bya Subaru temina magezi oli kukubo nabasanga mugenda mbalala nga nva Sembabule sibayi lwaki traffic tebakwata I don't know lwaki traffic officers temukwata bavubuka they are driving badly ojja kutomera ettala lya Benz kivubuka gwe ebyo mwe panka ebyo musibanya Subaru sibanya biki Katonda agenda kuvaamu omulundi ogwo osibire mu Benz y'omusajja bakukube emboko kabina ne kulubuto bakutwale mu bondi nyoka atunde nyumba gye muyina amalalo bagatunde n'emizigo kitawo gye yakulekera ogitunde bivubuka mwe bya Subaru muddemu amagezi bavubuka mwe mutadde mu magezi ne mulekanye ebimotoka abantu balwadde ba mitima abantu balwadde ba pressure ebivuka biri kukuba okubirekanyaga motoka gabyo kyokka motoka bya layisi mu Subaru N5 babitumye ebinyanya mu Subaru CR Subaru N5 ya milioni 25 Range Rover ngate zirekana ezobuwombi Porsche ezobuwombi ngate zirekana nagavubuka gatutami buli muvubuke yakafuna sente ali mu Subaru wao I don't know why aba traffic don't arrest these boys nabagala okulekanya emotoka bagendeyo mu nsiko let them go to the bush babirekanyizeyo n'abantu balwadde ba pressure abantu balwadde ba mitima muri kukuba mukola fujjo kandi nabalaye mutomedde BMW y'omusajja nga mugende embalala BMW mwagitomedde mwolekera luzira I want to tell you this abana ba Subaru
gwe mutakyuse envuga yammwe mwolekera luzira mugende muzimba enguudo ezammwe emotoka abaana ne bavuga emotoka mukoona eno basajja younger boys cool down baana mmwe mukakane ebimotoka bye muvuga bya layisi tebisuka na milioni 3 ezo Subaru za layisi nnyo ate bojetikira ya milioni 12 okuva ya Dubai bazigobadde ne Osanze Junior ntudde emotoka y'omu Germany ejamanika nifo kyokudde bali mpitewo ojja kutomera ettaala lyange olaba amasimu aganava mu State House you know Komaika bojjo tegera the real people who fought for this country ojja kutegera abalwanyi eggwanga lina abatofu who are silent like me wojjo kutegera lwaki abanunula Uganda bali 27 there were 27 guns ezawamba kabamba that's when you know so mweddeko muvuge bulungi mutukeje mulaga mukole bye mukola so Gondi Ntambi congratulations olw'okugula Alia namukasa naye yaguze ba YouTube anga amamotoka mukyusa makyuse naye baba Megatron yes Megatron ekisajja nga kyakuyisiza bubi ndaba olutalo lwa Bukenya Media ne Mustafa kyebakoze Megatron kati olutalo lwa Mustafa ne Bukenya lwavudde wati lwakwa Bukenya Media musajja wange Mustafa Bukenya Media musajja wange toso amuga anti mumpinga ekinu sajange Bukenya Media no muvuma bwotyo mumpi alinga ekinu Bukenya Media so lutalo lwa basajja kasita mwena muli basajja bakulu Mustafa oli myaka nkaaga Bukenya Media nkaaga mwebiri mwetwali Mustafa ne Bukenya Media mwetwali mwena muli basajja bakulu naye nga ye Megatron musajja wange bamuyisiza bubi ngokwata video abanga amaze okwokya amanda ekyo kyabadde kikyamu nnyo. We want to congratulate Frank Ntambi, the juggernaut, the professor, the encyclopedia. Omuvubuka oyo mbode professor anataka kweyita the Google omwana Ntambi. Nenga congratulations ne Brunoke naye yagula Brunoke yagula emmotoka ensabe neera kale yagula emmotoka ne baba Brunoke yawona kali akamotoka ke kali kagenda mutta kali kajja muttanga muto okusiba malabuukamu n'akatega ebijinji Bruno ye bamutaasa let us lero ndabe happy Mother's Day ate ndabe Bruno alazeeyo Farida ye mama wa Bruno kati nzerire so ni sipu ya Farida ne Bruno yanema okutegera oba beerya oba tebeerya beebuzaabuza nati ndabe happy Mother's Day ate ndabe atimbye Farida atutte bidole bikatuunye waka bali awo mu ddiiro bekyanga bwe batwe batandika nze Bruno kene Farida bonna nababuuza nti we muba mwerya mutugambe waliwo mani lesson sipu just ategeeraawo mayi Bruno yeebuzaabuza yeebuzaabuza naye ayika akikwata mu kifarida nga kinyirira kati gwe lwaki abamupostinga ku Mother's Day oba mama atali mama wo atali nnyoko nakuweererangako oguni nnyoko mbu ate mbu abaana ba Bruno ate babeera wa Farida okitegedde lumazi z'okwerya zo zirudde banda naye nga ba YouTube abangedde okufuna sente Kampala muyogeyoge namukasa baba yaguze akamotoka congratulations naye namukasa mukazi mukozi bambi namukasa mukozi bambi mupambanyi era mwagala nnyo nalabe ne ka video emabega kaawo naye batandise omukyokoza anti alina omusajja gwe yeesibako ow'ebweru kanate omusajja ow'ebweru yapostinze ekiwala ekirala ekyeru kilala
Namukasa badali n'omusajja gwe yesibako. Obera wa Junior. I know omusajja ono mitani. Deusi Lubega. Don't mind Deusi Lubega. Oba we UK abulirire nnyo abantu kubya visa. Manya bwoba ogenda tambula. To parking bintu bingi. Jangu nimba pulanga ziwera. Tomumanyi oyo gayo oyo. Gayo oyo abulirira abantu. Bwoba ogenda kutambula. Soko kame. Tojja n'amazigo mu toyi. Toyi etika amazima tono. Oyo Namukasa gwa badaga ati bawe. Bawe. Kati. Ba postinze. Deusi Lubega ya postinze ayina ekiwala ekyala. Akita kirala kiri awo. Kirabika bulungi nnyo kya ku TikTok okwo. Kana Namukasa ebyo bya long distance relationship. Era Namukasa agira Mustafa agira akwata munga Deusi bwajja. No Mustafa leta weka ko balla. Yedali ya buli wa mairundi. Basigeze wese. Chairman ka mugete yo mukataga. Bale Mustafa. Ate alamira musati ezemikono emiwanvu. Ali acha science. Obusati we Eva bukoma muno. Nabera Namukasa ne Mustafa balabika nabo no besana ate bokyogete. Nenda ira daranga. Nga besana. Nze bwendaba kati betwala no nebo Kenya Media Mustafa nebo Kenya Media. Betwale bonna ba mitwe gyayitako nkola nkadde. Oli bu Kenya Media. Simanye yavayo wali kusula motors. Wabera. Na yali afuse buloka wa machi wa motoka. Jebakoze bu Kenya bamge nti mumpinga ekinu. Teyali ndi asinga kawo naye bu Kenya sikiwanti yeggulira firiji. Bo wanika ekitu ku firiji zile za soda ezomu park tazikyayo akulinda nodda. Bane Bruno kaine ekivulu ne Crystal Panda yagambye ajja kujja muyimbireko. Naye abantu bakomye wa Crystal Panda live ye abantu kabeera ko. Naze menda baka abantu bambi Crystal Panda yazemu nafuna abantu. Don't call me please. Don't call me please. Gwe Junior mbade gamba. Wachi basi. Yakola kyali kituufu. Just obudde yabuwa kiwanvu. Eh. Obudde ekivulu yakiteekayo wala. Abantu ajagenda okugira batinga the tides have changed. Ngomuyaga guzeyo gye gwatandikira. Oshegeera. Kuba kati omanyi Junior Bruno ke ekivulu kyabakiteekayo tugeze weekend eno. Yani funya abantu omutwalo. Singa kitadde weekend eno. Ne people losing abantu batanso okuluzinga like batanso okuluzinga interest mu lutalo lwabwe. Abantu bitandiso babowa. Kati bava badde wa Crystal Panda ate. Okategedde oba. Crystal Panda yalina amasanyalaze amatuufu. Katwogera amazima. Kachiringa bwolaba alien skin palaso bwe yamukuba oluyi. Oshegedde oli nasoka na mu moment eyo naji capitalizinga. Oshegedde najifunira mu ebirungi. Era alien yalabukirawo bankubye oluyi I'm the talk of the day buli omwana yogera kuze everyone is on my side concert nakikubirawo. Kati ate ono bino byatandise bino kawangaziza maye kivulu kiyonga D manyanga D bajja genda okutuka mwezi nakuzo mwezi nga people no longer interested akole ekivulu kifulopinga ate abantu baseke ekivulu kya 16 May naye abantu banajja tebo zo bagenda bazigula naye ne Crystal Panda agenti ajja kujja muyimbire. By the way katino kankulage Junior Bruno can make money but with less turn up ekyo kimanyi abantu ne batajja naye nga ate center azikoze. Osegede because abagaga basobola okugula tickets za Bruno webali bamini baguzedda basozo baguzedda zitebo. Osegera kitegeeza he can make money but with less turn up. But let's wait and see. Bruno K is my friend. Simulinako buzi omusajja mulungi nnyo is my good friend. Na tunyana mukolera yakalanga I think today. Akekibozibozi concert just nze nganze nalabanga ekivulu ekyaluddewo kati senga twakikoledde wali aba bantu emitwalo 3 twetwalina wali twandifite anapi abantu emitwalo eji we would have made history. Osegera ne kibinyo n'okuva mu kivulu ng'abantu babaddemu nenga ategwe toyina sente. Ekyokubiri champagne ya Crystal Panda Bruno K yakyaza abantu gyakyaziza amoti. Naye era olaba nti Crystal Panda abantu bagenze bakomawo. Mpola. Gwe binagendera maaso tusubire ti Bruno K eyeja kukakana ya Crystal Panda demo ekwate. Andi kati Bruno K alina okusooka n'ategera n'afuna reality eyakikyali mu college kituufu. 1 talowooza ati numbers yalaba luli zisobola okubeera consistent. Ekyo kyali kinyumo. TikTok ina numbers zaayo entuufu be bantu 10,000, 12,000, 13,000.
aha teba kumalamu amaanyi oba Bruno kyenjogero kitegedde togwamu amaanyi ng'otandise olaba ku bantu 10 12 abantu bangi yes sagalo gwemu maanyi because be bantu abatuufu ababeera ku TikTok bali ababaddewo mu kusooka babadde bajja lwaki nyumo kati bagenda beesala kati ogenda ofuna ennamba entuufu ey'eki gy'olina okuba nayo naye togwamu amaanyi kuba ojja tandika ogambe luli nakubanga abantu emitwalo 2 kati baliko 15 mukwano n'abo abantu 15 bawe ekitiibwa ba respecting ba maintaining kati ekizibu baliste ekibeerawo wano bakiyita consistency kyekyawula pages wano ku TikTok era kyekyawula ba TikTok ab'amaanyi n'abanafu. Nze Junior buli wenzijja wano nsoloweza abantu 10 naye nsolo kikola buli lunaku wabula nsinga omuntu afuna 10 2 3 consistency matters. Kati Junior kankula kakuwena analysis entuufu kati gwe Junior buli lwokola live you can have a minimum of 500 people and a maximum of 1,000 people and a good day you can shoot for 3K or 4K. That is you. Kati nze timo buli lwokola live nganjogera ndi mu vibe yange I can get 400 to 500 people I can get 1,000 and still I can make any number on a very good day. Atera nako kankabawe. Yes. Omuntu yenna nga akola live bwomu nga takyaza. Atuyaba w'amaanyi nnyo. Ate kati nkwaga depa high five. Ekyo abantu bape bakitegeere. Junior tuyina abantu babiri abantu bye batategeera. Tuyina kye tuyita content provider. Nti bw'oyogera ebintu babisalamu. Ne tuyina kye tuyita media wannabes. Media wannabes be bano nkyaza abantu nga Bruno byakola MC Richie. Tasobola beera bw'omu. N'agikuba. Kati we bawulira nti oli brand w'amaanyi omanyi balista kibaito tula wano omuntu omuno oyogera esawa negwako nga abantu kwe bali kati fe abantu amba tunyigira nte tukyaza abantu ku live zaffe but fe tujja tumanyi bye twagala okwogera exactly bwe malo byogera I can decide to go or bring a few people then I leave nesi tandika live yange nga nkimanyi nti kenjitandise Junior alina okujja mbeerere mu ntandika live yange nga nkimanyi ngenda kugikuba njogera byenjogera point ABCD when zimaliriza I can decide to bring people I can decide to go you speak for hours and hours ng'otudde ku simyo wekka ekyo si kyangu kuba abantu abasinga Junior ku live kuno bonna bakyaza bukyaza abantu balala kuleeta vibe yes ne yeswaza ne yeyambula ne yekola obusolosolo gwe n'ofuna numbers naye nga ina actual senses ebadde vibe yoli yerese numbers bw'oba olowooza oli w'amaanyi giteekeko gikume essaawa ezi ng'oliwo bwogwa Sato bawadde nyingi sawa emu nga oliko bwomu nga kwebali nga kukyazizza bw'ojja otegeera nti internet nzibu nti omusajja gwe nali ntya wano ku internet bali paka nakati yali omugenzi Isima yoyo Isima teyakyaza muntu Isima nga atuula n'ayogerera essaawa emu n'ekitundu nga kwemuli mulaba nga takyaza kati ekyo yakinjigiriza ekyo omulala ye pengepenge oyo yes penga n'ayogera essaawa negwako nga penge ku oli omulaba ate content we n'atambula ate content ne bamusalamu n'atambula nga talina gwakyazizza yes asembayo lumbuye ajja n'agaboozi ge tegakwatagana naye nga ne mulaba kati abantu batabbu n'oyo omusajja atalina matunno w'amaanyi ani lumbuye lumbuye w'amaanyi Lumbuye is my good friend. Amanyi okunkubira essimu n'ambuulirira naye Lumbuye stop advising me. Stop ebyamuntamya. Lumbuye yankubira akubira n'akutiisatiisa nga bagenda okutta. Okitegedde? Lumbuye abagenda tutta gwe balwaki basooka kukubira gwe. Gw'obitegeera otya? You know what to murder someone. Amanyi okunkubira balista kati ndaba wokute my friend Lumbuye nkubira kungamba nti embaga yasengawo yagwa tell me these other things lekera ebintu byokutugamba ebintu ebyekisirusiru ebyo nakusindikira obuntu bw'amatu neeto bwambala namusindikira kana akantu kooteeka wano kabanga kabaawo neeta bwambala but jajja Lumbuye tukwagala nnyo ate Lumbuye I respect you so much because y'omu ku baveterani kati abo ku internet kuno akyalina numbers nakati I think it was last week or one. Nalabya live ya Lumbuye ku Facebook ngerika abantu 8 having 800 people on Facebook mukwano gwange. That is 75k on TikTok.
Yeah. Ekyo njagala berewo ng'okimanyi omuntu atuuza abantu 8 ku Facebook baberanga abantu 10 ku TikTok. Facebook is not easy. Wabalaza Facebook nyangu gulawo Facebook page olaba banagigoberera okuweza eyange nagiggala batibasajja Junior omanti Facebook omuntu akuwa like ate nadda naginona aba Facebook bakujjako likes akuwa nagijjawo kati luli nabadde wano ekikazi kyankubidde simu alo barista wanji barista genda okebere ku follow inze follow me back ankubire simu ali Saudi mbungene ekebere ku account omuntu asembyeyo ku followinga yeye mudize follow yobe yagitwala ne mugala mukwano genda okiwe nnyoko nze sina kyenjagaza mulekera otumanyira inze Junior ne bannange muliwo kutula era awe nyine emotoka ya Sefco bagikubye bambirwa content Dr. Sefco I know kutegeera ekintu kimu. There are some people who are more powerful nga tebakutuuse nako. Wali abantu amuga bamaanyi nga sokulaga amaanyi ge nga takutuuse nako. Wala ulire koti agent skin yakuyo omuntu. Ero omuvume. Lojo tegeera nti akukuba nakuweereza obubaka nga taliiwo. Osegedde. Nawe ne Sefco nawe bena ugo kimanyi. Emmotoka wadde wagikozereddawo. No ino kweddako because Uganda joli mu jotagaliramu abantu bakambwe ate Uganda buli kimu kisoboka. Everything is possible in Uganda. Wano tulina omuntu yakwata kakono n'amutwala mu kikomera napa mamazi ku sowani nagamuwa n'agalya. Yali sakakono bi. Yasoka mugamba ngenda kusita makonga kayu nagamba nayo nzo okunnuma ennyuma kampame wano olire wano namwera ku sowani. Kakono oyogola boku TikTok goloza lwacha yasamirira goloza yagwaddalu kakono yali musajja mugezi ngagenda na ku university niba mulisa amazi era kakono webabanga banasansi banonya research ku mazi how the involvement of mazi oyina kubuza bakakono agamanyi ate yamugamba togeza no bwana yali sakakono bi mu Uganda Kakono yali aganya okuyogera nze kati ulira lwebaga mulisa lwe nyinyi bankubire simu ne bangamba nze nesoka nensirika neninda kakono naati okwogera kozi bamugamba ko oli biddamu ale kulo tugenda kuwetera wadda yolia Uganda nga abantu bakambwe kati kakono gwe manya wane wali obwongo waliwo mazi waliwo muhumbo aloza nga pitira trini kati ya Dr. Sefco ye kyakubize motoka fana Dr. Sefco ali ku wini wa mami baine etaro zaabwe ne wini wa mami zaabwe yes ne kati wini wa mami King Saha agamba brandi ye yagizimbye okitegeera kati King Saha yagamba Sefco lekera okujjonkerani wini kozolwa ozanyira ku brandi yange jetadde mu sente okitegeera kati ono ndoza threat olokoli amutisha tisamu ku social media emotoka yewe bagikuba Sefco yavayo na claiming ngambu King Saha yasinika abantu abagikola ki abagikuba King Saha navayo na abyegera because first and foremost King Saha yali Japan ngataliwo nera mafia system bweto bekola asobola kuba ngataliwo nenga wali abantu amwe ino bagenda ko kitono Junior omanyi mu Uganda mulimu abantu abamanyi kati balina mu government nenga wamanyi bya ddala togenda ko mushunu ne bagamba awo toyitawo omusajja wawo mukamba ate notayitawo yewa ne bikomera bingi nga neba taxi tebayimirirawo oyina nebifo byosolo kuyitira omuntu gwosolo yitira police ne gambo yote tugendayo the police no keeping a law and order ne gamba eyo tetugenda kutwalayo order police yerubo abakagikuba emiggo ne osine bamukuba bakuba police post yonne yerubo wana kati nzigali okategedde kati mbaina mbo munene mbugwe bakwata nga tebategedde Junior Dr. Sefco njagala oberewo ng'okimanyi Uganda buli kimu kisoboka bwoba ogenda ku bantu bagende kompola kuba kati omuntu ko bagamba allegedly eyalisakako n'amazi muyimbi wa bulijjo buza lirupazo yagamba kamiyoni yamutwalako n'amutereka ku barracks ye Machini ono lirupazo kamiyoni yamutereka yes yamuvuga n'amutwala ku kota gadi ye Machini wali ku barracks n'abagamba mumutereke paka lwe nadda ke bakatwale nako kamanyira nnyo ke bakatwale
Ikulaga amaanyi ti Kampala wali abantu abalina amaanyi ngajja kukola ekintu nga twena kyojja mukula. Tondala bako muvubuka enaku zino ku TikTok agamba muganda wange tokola era. Babayita bamasandugu. Abo nabo bwakabaka bulala nga bwowulira Tafu Empire, nga bwowulira Gaza. Kati omusajja gwaita Tafu omumanyi, Tafu Empire, owe Gaza. Muwulira. Kati beba abantu benkugamba. Kati abatafu omusangao nakola ekintu nga tolina kyojja mukola. Tulina ogenda mpola ku Bantu Junior era guno omwaka nze nakyusemu nafuuse DJ. Tondaba si kyajja Michael. Yes, nakoyo okuwalampa abantu ze Junior nakomayo. Nino omusango gwe naliko bano nakomayo. I was going to be killed and it was not a threat. Kwefuula alwanirira abantu. Olusoko olutuwe. Junior, lwe bali kuletera ku kifaananyi kya mukadde wo gwe ali wano ku internet. Lwe bali kuletera kifaananyi kya maama wo nga mutaddeko ekiso. Lw'olitegeera ati abantu abeerayo nga bakulaba ate basobola okukukwata. Bagambe waliwo abali awo Canada obamanyiira aba. Ni Norway, ni USA, ni Germany. Lwe bali kuletera ku nnyoko. Ng'omuntu bagutunuza bati mu kinnya kya toyi. Omuyaya mutaddeko gambuutu ku mutwe ero gy'otegeera. Nga tagenda muta neja sagala awunyirizeeko katono. Nsiba bigamba senga asidi ave ku bantu. Kati soko mbulire bali bagenda kutta soko olutuwe. Ne message nazijjayo. Ze twanana yako nga ndiritinga video. Wama nange neewunya emyaka gye nkumanyidde Barrister Mona Lisa to deletinga ngako video. Ze timo deletinga video setonda nebyo nana bikola. I did it. No watu na wetonda. Nenkawa na amaziga. Just to send a message. Nti wanange mboneredde bivuddeko. Kati bitandika bitya soko olumpe. Atoyaga tubiddemu. Antioro, nina justice je nonya, mumanya justice for gundi, justice mukwano gwange buyagala justice agenda je nonyeze. Constitution yentwala ye kutwala. Kubira justice byabakama, buli awulira yagala justice. Genda in the court of law. There is no justice on social media. Era Junior abantu abajja mu inbox yo, Junior nina kizibu kyange pisi zawe eddobozi yange mukwano gwange. If you cannot speak out loud, call your family, gather, muogerere wamu. We shall hear you. Video. Kati gwengo malo sabu naye walina justice je wali olwanirira ne bako. Nina justice ya mutu je nwanirira. Nina wenji tuuse bati. Katonda wango gendo kuwa yo tochi bati. Nga buli gwa muli sambati munene nga bus. Junior uliriza kakatikado kama. Junior. Olawa sefuko nga wali awo. Osolo kujango ogoba sefuko. Nabake ekikomera kyayingira. Buli gosanze munga ina chepe nga sefuko siye sefuko. Kampala mu mwesonyiwe golaba agomuntu ga yepa akamanya ine kimuwaga. Junior katika Junior contact zolina abantu bomanyi ne social network jolina ye kuoda stokujja noyogera kyoyagala okwogera kozo kimanyi. If things go bad there is only one phone call away from this drama. Nego jakwera omuntu omunene ko ejo yimiriza buli kimu bagayi Junior musoke mu mwesonyiwe mwade that kabiri gatali wawo nga mwade ne transport. Oli mutuufu. Ojja genda owerawo yasamirire ng'omuntu owamanyi gw'olina mu ssimu yo Mustafa. Nga is the only celebrity gw'olina mu ssimu yo. Osobola okubira nti Mustafa. Ne Saimo Kawala. Mustafa ganda ate munange linako nja kuyisizawo eddoboozi ku Saimo Kawala atakusani. Gw'olina abanene nga boolina Mustafa ne Saimo Kawala ne ku Kenya Media. Nga be banene kuweekutte. Temuntwala nina ennamba ya Nambo ayo. Obadde ki? Ne namba ya Sona Ben batwala Mukatukubira Sona Ben ayi kavuddeyo ku mbizi mwana gwe. Junior omanyi wasoma ko history walwa ibuzo be basettinganga the dead are not dead discuss. Chalinga mu divinity the dead are not dead discuss. Yali divinity oba paper 4 divinity paper 4 paper 2 oba banange question. The dead are not dead discuss. Tandikirawo ojja kulowooza nti olwana Timo nengo olwana government nga tomanyi. Ojja kulowooza nti olwana Junior nga olwana bantu balala nnyo tobamanyi. Kyennagwako nalowooza
Nze nabeera ngano mpise erinnya ly'omuntu mukama gwe gundi weesonyiwe ojja tulaba ojja tuwulira ojja tulaba tujja mwana gwe. It was just one phone call. Balisita opulya bulungi yenze gundi nkuwadde eddakiika ezi nga ndi so okikoze bwoti ne bwoti eros da neddakiika ze bampa zaali nnyingi kuba yali alina kuŋŋamba wenviira ku ssimu kola kino kye nakola nagenda ku internet naliko nga nkaaba abantu bandaba. Junior omanyi nti nno osobola okutandika mbu manya owa boda manya gwe Julius n'okuba munno gwe yabadde mu nsobi. Julius bamukonye najjayo kibooko n'asabula oli kibooko eyamukonye yamanye ensonga lwaki amukuba koza akimanya asobola. Kati gwovudde balista baliwo amotoka ge batomera mu jjamu nnyiniyo n'avaamu nakuba emboko n'agenda ng'akukubye talina budde bwa poliisi. Ezo video zitambula lunaku e Kampala. Omusajja nga tomukonye namuko jasi n'omukubira eŋŋombe akuviire pibi naggulawo najjayo benkoni n'akwala nakuba emboko ng'enseeraba n'alinnya emmotoka ye n'agenda. Ate abavuga mpenkoni be basinga obbikola ezo zivyeyiti. Gwe kubaakuba eŋŋombe n'ako kabajaaji aka miliyoni 2.5 akalooni. Musajja omuleekaaniza ali ku ssimu ayogera n'abakugu g'okuba ŋŋombe. Sipapa yabikolanga. Aliko issues of national. Sipapa naye yabikolanga yabanga mmotoka n'agenda n'afuka n'azireka mu kkubo. Jamu n'akwata nga balinze sipapa amalopama. Nava ku sipapa. N'okupama yagendanga n'apama sipapa. Sipapa yapakinganga emmotoka ze mu luguudo n'ayingira tooyi. Jamu n'akwata nga abantu balinze sipapa. Junior nze nina omuwala wano gwe mmanyi yali nnyo ayogera nnyo ebyo ebyobufuzi. Baamukubirako essimu ne bamulaga muzadde we ku ssimu. Nga bali waka mu ddiiro we bati ng'aliwo abaami batudde wali amajambi agali ku mmeeza maama we atudde wali ng'akutte essimu ali sayidi zeeno n'amugamba oyo si ye maama wo oyo omuwala gwe njogerako ze Timo Sirimba bulijjo mbigamba Senga Asidi ye Senga Asidi ng'agamba tetumwagaliza ne mugamba Senga Asidi abantu bagenda empola wano yagenda ayingira deputy speaker ne mugamba omusajja gw'ozanyirako omumanyi deputy speaker nga ye bw'omumanyi eyo office okugitukako omanyi sente zo enguzi gy'ogulirira otuukako eyo office. Eyo office omanyi agituulamu gy'abayise. Nakanya mukwanga. Kansala bukansala kadi ya kansala ku nuupu bagitunda obukadde 2. Bagamba mu kansala yasasudde obukadde 2 okumuwa kadi. Imanya mu kadi yoyo eya LC5 bagiguza obukadde 5. Kati olo speaker w'eggwanga goza bayatukawo by mistake. Gozanyire ku namba 3 w'eggwanga Uganda ina milioni za 5. Bagati speaker namba 3. Oyo mugende kompola. Kati omanya abamulyako gwe Timo omanya abalya ku musajja oyo tayebwa babezezaawo basasulira fiizi bayambye bawola my brother abo basenga asidimbi bagamba nze wano bankubira kati Timo kankubulire nze wano na omusango gwe nalimu gwali eni skin ne paraso bankubira simu ejo yavana maje nanga alien skin mwesonyiwe mulala eyakubira ye yankubira era enamba eyo enamba eyo osobola n'ogikubuulira eyakubira ye yankubira zaali 2 nno nze bankubira 2 nasale ddiiro nze gwolaba era omu yafuuka mukwano gwange omulala yamala okunkubira n'okumbulookinga n'ambulookinga okumanya ali serious Alien Skin ate ye muleke nze siriddamu kwogera ku Alien Skin era za Alien namuvaako akole byayagala kati nziramu okusa nze ate nategera nti Alien mulalamu baminister aba Buganda babadde batambula Buganda yonna bonna baali balinza Alien ajje gwe kisajja olabanga ekitategeera ekyo kya Alien Skin naye kiyina abanene abazanya wayaawo abazanya emizanyo bagamba dda president mbw Alien Skin yalina abavubuka kati government tesobola giteeka ku minzaani kugwe kisirani n'Alien eronde wanyere jalonda Alien Skin government waliwo abagigasa nga babebekulu. Junior olaba emboozi gy'onyumiza bino mbyogera okwebaka ekyo kikakasijja kikozesa okufa essaawa eno omukka ne gunzigwamu
Junior esimu ezakubirwa zezankubirwa nze bankubira abantu aba Junior kolo linatagera alien skin si muntu wa bulijjo wallahi era buli muntu ali yajokera alien skin oyinza okusula ko mu nyumba ne gonya omusajja omulaba onenga abantu bamutadde mu sente zaabwe project ali bamutadde mu buumbi n'obuumbi bwa sente gwe nolowooza mujja kujjano manyambo olina following manyambo ine eddobozi mukwano gwange nze nafuka mukwano gwa alien skin blood blazer kati ze kankubuulire alien bye yakola ensambya Timo apa kubanga mulala ye yabikola singa ali luzira mpaka nakati Timo tusagena mudwe n'okuba abasawo nga kamera zikulaba Timo emisango gyonna gibajagala evidence alien skin yaludde twaliro lyensambya nga ne evidence weri abasajja ne bagana nze kati kankuulye story bagenda ne Archbishop ne beetonda nze nava ku alien skin nze ndali manyawe Timo nze ndi mu system manyi I know bagenda bebe kulu ye yakulembera ne delegation eyagende wa Archbishop beetondo no behalf of alien skin ne bapolisi abalaba basatu suga bogera ne bakubira ne papa yakafa akiteke bali bagenda kuandikira ne papa lwa alien bamute Julia abantu bagende ko pola goje baba sawugwe Junior njagala apise wane dowozi lyange ogamba muzeyi muhozi kanye rugaba sagala kuyiga runyankole buli kyagala okungamba akimanyi kinsindikire ku WhatsApp ndi mwana wa mpisa nafuse DJ sikyayagala nze sikyayagala Junior nazeyo mu mbozi zange za abakazi busolo bageze bubina bakoze bwenzi be bakwatide muloji basajja batasituka ebye nazemu navudde ku bantu bannange mu nsonyi we nabache bakoledde mutwe sajja baye mutwe olunyankole edi mutwe edi ne bamushe nze ndabavuddeko banensi nabuzibona government eno oba abasajja bafuge Timo sigenda kulwa miggo ku mabina nze namabina manene for what Junior ebina lyo neryango omuntu walirabako asodi owoleza ebintu nga 10 ekyo dikozesa okitegeera bakutwane mu komereo ne bakusiyagireyo government nzibu they can marry you nze nina amabina gagonda bakukuba mu komere ebisajja ne biga abanange mwebale kutuletera ki Junior kino siso nze government bulijjo tukiraba ku simu bujjo kati gomanyi nti barista wali ebisajja ebikulaba nga biga ki barista eto nenkikwatako Kimulavu yatagala kunzina mu bisera bya Kimulavu Junior omanyi tino naweza abasiya zinga 8 abaja mu inbox nga bagala kunzina Kimulavu mbwa mu cute manya mu am sexy manya mbwa mu cute am sexy manya Kimulavu nga yabigamba ati wa cute Kimulavu yankwana yene mugana katata abasiya zibe UK ngabanda ba mu future we can start a life manyambo we can change life nemba gambo bange mbuleke ebuli sina change agala kina abasiyazi be yuke bali bagala kukyuseza bula mutima n'ogana Junior nze nalaba ku basiyaze abaddala wallahi bilaita Allah mulimu abekaza nga bakoma ku TikTok waliwo n'abagenda extra mile ne bafuna ne namba yange yesimu they were in my inbox nga bansaba Justin basindikireyo ebifaananyi ebirabiko bulungi ngoli bwerere mutima olaba bikabo otyongo oli mungoye kati ngasengo zijjako baby don't be shy yabingama mu baby don't be shy ngobagenda ndiko Junior baby don't be shy don't take it personal chichotegeza don't take it personal nga waona mama wa nasoka nenvaako ne ku simu abantu matandika okumpa ku magezi era senga asidi yanku yanangamba Timonno wandi badde wejjako Kimulavu oyo ng'obudde bukyali yes kwe kutuuza tabamiruka nejjeko Kimulavu naye yali anfuukidde Kimulavu alabika yakwatanga ebifaananyi byange n'abiteeka mu WhatsApp group zaabwe nga bali eyo bammalirako kitino nina mu video bange buli nga atambula ku kkubo mungabingamba you have a logo waist manya longo hip manya muri ebisajja yali bigenda ku bonye my brother obonebonedde ku internet nga biga have a longo waist nga bali serious Junior nina abantu abaja mu inbox yange nga bya dala bila bya dala si bya kwogera kunyumisa mbozi bya dala people wanted to eat me
Wakati abasiyazi oluso omuntu musudiyo omuntu ne musukawo kati omwayaja nangamba obaba mwita prince bichi prince something ali Nottingham chiruda basi UK Bungereza Nottingham eyo yanga amanya barista but that nose it's like a balalo nose naye kati bwoba olimba omulato mulimba bya kisiru erinyido ya balalo teya kisusa mbususa Guyindo okulya omukebe gwa blue band nga gubera kutyo kwa balalo nene yali alimba yaita imya muyimi saa ukanga kwa sanambu disi manya sexy nose what are you trying to say kati ekitegeza ba atakayima be baraka be babatwala atakayima basiyaga bya ddala ebya ddala yes atakayima atajunia wegendereze nnyo omuntu kasaba gamba gundi musiyazi gundi naki musiba kwene kimulemerako atuka ekisera ye mwenyini nakkiriza nagamba kangezeeko n'abamu babawahiriza kituufu ne atakayima narabye nga bagamba senga sidinga gambo Crystal Panda musiyazi tekisoboka Crystal Panda kuneekomberera gye yeekomberera taswana kusiyaga abakazi nnyo tasobola kusiyaga Crystal Panda bitembi byakusaaga ne atakayima bwe batu webagenda bya ddala ne babiyingirira ddala omani junior abasiyazi balina this misconception gye bateeka mu bwongo bw'abantu psychologically tuli musiyazi abane sente but it is not right. It's not true. It's not true. Abana bafe banja abayingidde ebisiyaga simply because they think we bana biyingira bagenda kufuna sente. Nesi kituufu. Katino kakubulye junior ekisiyaga kyajja kitya. Ekisiyaga kyajjanga tulu ya kukendeeza abantu kuzaala nnyo. Controlling our world population. Yes. During the colonial days, abasajja ebajjawo ne balabanga abaduka kutuli so fertile, omusajja omba mugamba ina abaana 2, oli ina abaana 3, abazungu ne bagamba bino ebyale tunabireka tubizaale webiti. Mu myaka 5 okuva kati, mujja kuba mujjudde nge wamwe temujjaayo nga muli waffe. They had to come up with the plans to what? To control. Kwe kuleta family planning, kwe kuleta condoms, kwe kuleta ebisiyaga. Ebisiyaga byatandikira kuva dda days of early church. People were eating each other. Oshtegera obusiyaga bumuze si bugagga. Oshtegera era nawe omwana aliyeyo tolowooza ati okuvuga emotoka ennungi okwambala obulungi ogenda e Bulaaya si buli muntu aliye Bulaaya nti papula yazijja musiyaga. You can get papers in so many other ways. Namwe abasajja bajja mu inbox yaffe nga mutu egombye my friend this ass is to sit. Nze mundeke bannange sina bwe ngenda kuwa. Ncheza timoba kwa sika sente sina bwe ngenda kuwa. Area Junior, people want to fuck me. I'm not going to give anyone, no one. I'm not going to give anyone. Bwempa wanongenda Uganda. Sicha ayagala genda walala. Wala yangama atikale n'onong'anira wano. Ye. Wala bangama onong'anira wano. Era ono jane ewaffe nja bikulya. Sijja kujja. I'm okay where I am. Junior abasiyazi bamalirivu. Echeyo tekikulemye gwe abantu bali eri banoonya mpapula. Ezo zindeke. Kati papers oganya okuzifuna empapula timo. Wano ndiye okay Junior. Ne Junior kakubulya ekintu kimu. Bolooza omuntu ali eyuka akusinga ki? Mpapula. Akusinga ki? Mpapula zokka ze batambuza. Today is a Sunday, you are home, relaxed. You have 2 vehicles. Mu parking. You're going to your house anytime. You have a job. Okera nogenda nolaba kasuku ne munyumirwa. Notambula nogenda nolya akamere koyagala. In a perfect weather, in a perfect condition. Akusinga ki? Ete wali nze kyo baye bweru wanne masagalayo. Tolina kyoyagala bweru Junior. Togezanga nokola yabali baferia bakakalamu. Baferia bakaya wisdom. Oyagala banga kaye. Newa mate bogere. Kaya namugamba tagenda bweru nagana yenna akozalinga emmesi. Senga kaya akyali wano. Na influence ye. Senga talina mulimu gutegerekeka. Junior. Singa ina. Kankubulire omuntu abeere UK okulaga ekizimbe ekyo kya musajja ali UK ngamazeyo emyaka 4. Emyaka 3. But those are 30 years of you working like a horse. Like a donkey. Katolaba n'abaana abakajja. Ntambi ne Shalumu balina amamotoka. Kaye singa aliwa.
kati senga kayali wa because isima wavaawo bakayebe baliwo nga babuloga abamanya bali basigaddewo nawo. I know. You know? Ne yadambya ati siru mumanya agenze kola ki kukuba kyeyo. Stupid things. That no day bulake na maziga ne gankwata. Choka ovote Uganda okole YouTube webweru. Junior, kankubulire. Nze katonda bano wendi. Junior, omuka gwenzisa gwa SC. Amasanyalaze ne gava akedda kikeemu, musolo gwe mirambo 10. Mwene ensi gye ndimu. Mu buli second ogwe mirambo 10. Tusiza kumuka mukole. Enkoko bagibika leero, ne bagibika ko enkya, n'enjiri okwosa enkya. I eat plastic food, frozen food. This is why our lifespan is very low. Tuva kucheyo, nobele kapa no chakalamu emyezi 5 nofa. Mwe muva bulaya gwe tuzika. Mumanyo yabadde yakava bulaya wuyo yafudde. Tujja n'endwadde zetasobola kwejjanjaba because we are eating plastic, we are eating chemicals. Junior ogenda kutumya enkota yettoke nakasere yakagira. Enkoko jebakulize Masaka bagigobako yepena enkoko yekwekako yakola exercise yakola omuulo gwa ddala. Elimwe ebirise byabo omubiri. Enkoko odocument enkoko zetu yateziva mu kalimbwe. Enkoko zeno zetu ezimu ziva mu yogurt. Zipama yogurt nati bazikuba apiso. Kati ate yakula dieza nyerye kalimbwe. Teyalya kalimbwe yava mu yogurt. Nepama yogurt. Enkoko zeye Dubai tezipa makalimbwe zipa mayogati. Biye kugamba bya ddala yugula. Tobora ba covid bwe yajja. Aba Africa teyatukuba nnyo. Olw'emibiri gyaffe. Muri balamu. Junior, what is the life expectancy yo muna Uganda? Ekoma ku myaka emeka sana mu 5. Ana mu 5. Yes, we mani ne myaka 3 mu 3. Mbula ye myaka emeka kuwoza myaka ja life expectancy. Mbula ye myaka 10 myaka nga musa. 12 ya. Emyaka 12. 12 years. Bwenzima na wano ngenda kuva wano ena njetidde ntuke Kampala mbere ogumunfe. Katika kalamu kaye ibulake bali eyo babona oli mu muzira. Tewali kye bakozewo omubuzo okuva wagenda okoze eki empapula bazibamye manya empapula nazo zitabuse abazungu tebakyagala balimba. You don't need the papers, you need a job. Kankuye Junior nze ne wembere Kampala kati ngafuna nefuna milioni ezi 3 mbeerayo nga nsobola okulyako netambulako abaana nga basoma. I enjoy the rest. Watching and ankole otuko milioni 3 mu Uganda obeerawo. Chogamba abana ku YouTube channel zabe zebali balina bata sokola milioni 3 omwezi. Excitement bali nyenyonyi out of excitement. Mbuyagala tula kyekireke abana obuzibu. Mbuyagala linyenyonyi atule ku dinisa. Kati watuuka ndokomawo oli mu byakisiru. Kasuku go waleka wano azibye studio. He's driving Germany cars. He's living large, making big dreams. Baba TV agenda emwade endorsement za sete meka mbu agenda Canada kuba che. What are you saying, my friend? We're wasting time. You're wasting time. Come here and be your own boss. Junior nze maze myaka mukaga mu Dubai nga nekozesa manyite kitegezo kubeera boss. Manje kitegezo maze myaka mukaga mu Dubai nekozesa. Chovo yawanze ndi muvubuka akoze webise byenkoze. Lwansonga ki nkera kuma Junior kakubulire. Boss wacha akubaka obuddebwo. Ito obude wadi badolowoze chicho olowoza chiche. Because even when you're not at work, you're still thinking about work or what you're going to do tomorrow or the assignment you did to do yesterday. Kati kwa muta ina YouTube channel yo wala bakasuku bwakera kumachaga mumanyi lero kanonye Junior lero kanonye Shalom lero kanonye ono lero kanonye ono. Kitegeza ki obwongo bwe yandi badateka manyambo ku Sipaka TV programu ya ebyekisiru abuteka mu kunonya kiche na creating a content uwe nafuna sente zize we bitatambude na manyati nino kuongera muchi amanyi. I have to look for more people. Kitegeza ati mindset ya boss tebanga ya mukozi boss wa kubako time because all your time ojimalo lowoza muri mugwe ne wobo oli waka olowoza kusobizo wale soko zeyo ne byotako zeyo. You are occupied with somebody's business. Za chengezeza zinagenkera nana
nze wengati Monday jefudde Sunday nsobola sinajenkera barista nze bali bape omulimo mbu TV aba TV bajja mu junior twagala tukuwe ne ba musirikire muri amanyi nze TV nazigoba ne ready sinajenkera barista nkera kumacha nendya byendidde nenyende wa mama wange nendya nemvuge motoka yange nenyenda muloji ne nebaka eyo wiki ne manya nti ewedde kati ngeze sinajenkera nze Junior nezija ku live tuli eno tuli kubyeyo tukola nesabiriza abagagga bemba nsabiriza bwe mpandikira Jerusalem message najiddamu well and good nampayo ku sente ne nebaka sijja kufana bulamu buno barista nze barista nakola ew'omuyindi nga manyira omuyindi natuma kaki nze naleta kaki kumbagala simu kya motoka mayo luzungu lw'abayindi yangamba Junior get me kaki nze nenzikira mu kikubo nguze kaki kumba antumye kaki ekisumuluzo ky'emmotoka naleta matiriyo ya kaki bweti nga nene ne bangoba omuyindi nangoba nenga sijja kuddamu noonya mirimo nojeso kati yawo kale eno yo ku ministry yonkolayo yes naye nabeera banda babwalumu nabo babeebuuza oba nkola nabo teba kale amuddeya Uganda we yatuuse obulamu bwatuuse tulina bunyumirwa we just have to enjoy ndetya plus aliyo mu fridge anaki we just have to enjoy yes let us enjoy life oli muvubuka muto oyina emyaka 3 towebaka nkona bakazi babiri mulundi gumu tokola nkona afirisamu kikyogendo aze nange obudde mbumalira muze firisamu yes geno onyumirwe dunia ite kikazi ekyebina wana kitayina wano okola oti nga Idi Amin kikazi nga kisavo kikugwemu bugwe obeeromu ogwemu bugwe obeeraawo kuna emitwalo gyabiri genda wali kusipa babakuwa abakazi aba yingira nabo best hotel busega sipaawo bakuwa abakazi bana malako botamalako baleke ogenda okuvaawo ng'enso luyalo ogiriddeko amakoola yes please ate situgiryako makoola situgiryako makoola negwa amakoola nga tulekedde oli awo weefudde faaza genda ku best hotel enso giryeko amakoola omanyi Julia olugendo lw'omuggulu luwanvu kati abaafa mu 2022 tebannatuuka mu ggulu muina gye muyiteeyo mupanya mugenda munyumya emboozi banna ogenda banyumizaaki what are you going to tell people basiba machachi overnight omwana omuto oyina bibiki wakola ki Yesu yafiiririra ebibiki omwana muto myaka 27 25 bajjudde machachi mbu overnight katonda wamukola kibiki mbuli mu Yesu genda mufirisamu genda weyagala olyenenya yes mbuli mu Yesu beera nange kati ate bimmami bibeere nani nga Yesu ali naawe abantu bali mulago tebalina oxygen tebalina magulu Yesu lwaki tomuleka nagenda institute oli mu Yesu beera nange omusaayi gwa Yesu gumala mukwano gwange gwosinga abakansa bamwagala muli abasumba babba nabubbi maya abasumba obubbi bwe babba Monday overnight Tuesday intercession Saturday sibanya pastor aina okusigibwa kw'abalwadde olwokuna zimba Pentagon olwokutaano kutibagulako bati ebiroto bye mwaloose obubbi obuli machachi Julia lwaki mu kanisa mulimu ebbase eza kale ez'enjawulo waliwo omufere ali ku bbiri awo abagambo balete neza transport bazimuwe baddeyo nga batambuza bigere era endiga ne zimuwa waliwo ebbase eya kaki waliwo ebbase enjeru ekimu eky'ekkumi ate si kyekiweewaayo ekiweebwayo kirala n'ekimu eky'ekkumi kirala ate pastor Mondo okuva we yaŋŋambye nti abasumba be bali ekimu eky'ekkumi sikyagenda mu kyaki pastor Mondo abeera ano ng'alya kimu kya 10 bamukuuta bigere yaguze perfume okuva France kimu kya 10 bannanga basumba mutunyonyo bwekuwa emitwalo gyange akapapula k'emitwalo 5 okawulira bati kano ka kimu kya 10 kano ka kiweebwayo butuli mu kusiga nsigo ye lwaki omusumba tasiga bwe zina ensigo zireeta amagoba y'omusumba nga tasiga ndiga lwaki ze zisiga nedda kyakye ya fuuti 2 mulima wa gye musiga eyo abasumba bennyini tebalina mirimu tebakola ng'omusumba takola